Basajja mivule bambi ente zonna zifa ziggwawo nga yemugenda okulaba maaso awo mu kavidiyo. Rema Namakula akiguddeko gy'abadde atambulidde olowooza kiki byonna mbiyina mu maaso awo. Kabaka Mwanga yuno ye munaye agamba waliwo obugambo obukyasinza omutawaanya mu Luzungu naye era gwe wenna asabye omuzirakisa abumanyi kye butegeeza mu Luganda bambi ate ojja obe ng'omunnyonnyola naye amanyi kye bukola ki kye butegeeza. Munnange pressure omutikitooka ate mulowooza tebamututte gye bakebeera emitwe bannange naye nga mugamba mutya mwasiibye mutya kansubire muli bulungi bambi ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo eno mugimpeereka like era n'ensaba mukwano gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyige ne mu notification bell oleme kusubanga buli kimu kyonna kye mba nteeka era n'ennyongera okusabira wano nze sijja kukoowa kusabira abantu bange bonna ababeera abalwadde kugamba abateeyagala bulungi abakusaakuseddwamu nti nsaba Mukama oyo munaye ow'ekisa atagoola omukono gwe oguwonya asobole okuba nga abawonya era munaye nga batuuseeko ekyo ekisa kye kisobole okuba nga mwenna kibakola ki nga kibatereeza bwe ntyo nkutandise ne mwana muwala Rema Namakula aba akyali muwala mukazi bannange musobola namwe okumpa bulamu awo ate munnange takiguddeko gy'abadde atambulidde munnange ebinya kirimukoze mu kkubo omukazi akubye enduulu omukazi akubye omulanga nti wowe wululu ebinyanze enfa bannange munyame Why? Kambatereko ka video ka mukyala Hamza Ssebunya munaye mama Amaro mama Maria alisobola okuba nga oteyongerayo mu maaso wamma namwe mwerabireko omukazi nga tunkana ebinya by'omukkubo bannange oba bibadde byagaza ki mukyala Ssebunya nze naawe kambatereko ka video anti mukyala Ssebunya alisobola okuba nga oteyongerayo mu maaso n'amawulire gaffe bannange wowe nyabo bane ebinya bitutwala owenze wo ye munaye mama Amaro mukyala Dr Hamza Ssebunya ebinya byo ate yimulese kyekimu nga namwe wamwe omukozi eki we mumwewulidde kati yaye wuuyi bannange ebinya wabyagaza ki ate mukyala Ssebunya ate yo nga nkugyeyo wenti okutute butereevu ewa mwana mulezi Kabaka Mwanga eyegulira erinnya kuno ku TikTok munaye Kabaka Mwanga jjukira tukimanyi bulungi nnyo yagenda ku ssomero naye munnange olunaku lw'ejjo yavuddeyo n'atubuulira ebigambo ebikyasiza omumukaluubiriza okwogera era nga namubaterako mu maaso awo namwe mwewulireko ate ng'akola ki ng'abyogerera atugambye ekigambo immediately kugamba ye wakiwulira obulamu bwe bwonna awulira buggwawo awulira busanyala ye lwaki mbyogera nga ka vidiyo kalina mu maaso awo kansoke nkabateereko naye nga wenna ayagala full interview ye eri wali ku Saimo official naye kansoke mbaweeko kano kapaati ate tusobole okuba nga oteyongerayo mu maaso n'amawulire gaffe ag'abasajja mivule munaye oluvannyuma lw'enteze okufa waliwo obugambo bwogera mu Luzungu nga tosakavunula mu Luganda nga bugambo ki immediately kikutawaanya immediately era nebwombuuza immediately mbusinsi bwebwo munaye nga namwe ate mbwewuliddeko obugambo obukyasinza okutawaanya Kabaka Mwanga ob'Oluzungu immediately kwotadde ne sinsi era munange asabye gwe wenna omuzirakisa oli eyo ng'omanyi obwo obugambo mbu kye butegeeza mu Luganda mukwano ddukirawo jambiro ate osobole ng'otaasaani Kabaka Mwanga kuba ye buli wabuwulira awulira n'amaanyi gamuggwamu ate ko nga nkugyeyo munange ewa Kabaka Mwanga bwentyo nkubuuza butereevu paka w'abasajja mivule munange nabaleeterako ka vidiyo ng'agamba mbu abanoopu baawunga simanya baagwa eddalu baakola ki baakubidde omu ow'amagye ne bamugamba nti tino basajja mivule akoze eki bamukutte bamusibye naye munange ate olunaku lw'ejjo yavuddeyo ng'akola vidiyo ng'agamba mbu era ab'ekibiina kya Nuupu awo be bamu bassente ze bannaaye nga namwe ngenda sooka wano mbateereko ka vidiyo ate mmale nkwongereyo mu maaso n'amawulire gaffe bwe balabye nga tebansobola ne basalawo okutandika okukola ettima ku bisolo byange ente zange bazikasuseemu obutwa basindise omuntu najja n'aziwa obutwa era zitandise okufa nga bwe mulaba eyo eyo efudde bagiwadde butwa olubuto olulaba efiiridde mu bulumi buyitirivu
lwonna luzimbye, that's poison. Ebadde lubuto lwa myezi 7 ng'ebulayo ennaku 6 ezaale bagisse. Abakafiiri abatatya Katonda ebisolo byange batandise okubitta. Naye tetugenda kutya, tugenda kufiira ku mulimu nga balubu. Bino tebijja tutiisa, tebijja kutujja ku mulamwa. Batandise okukola bino to scare me, naye tebijja tutiisa. Ebisolo batandise okubita, naye Katonda gyali essaawa yonna ennaku zaabwe nabo zijja kuggwako. Toyinza kukola bibi n'okola ettima ku bulamu bw'abantu. Abantu mubatta, ebisolo mubitta, ennaku zammwe 4 zijja kuggwako. Kakati eno ensolo erina musango ki gwe yakoze? Kirina musango ki? Ndooza mulaba bannaffe betulwanyisa, mulaba ettima lyabwe. Bino bye tubagamba tebatekwa kujja mu buyinza. Abakafiiri, abantu abafaanana bwe bati, ku ttima erifaanana bwe riti, bakwasa obuyinza nga be balina amagye, be balina poliisi, olabe kye banaakola. Katuwagire President Museveni paka lasiti, kubanga ali far better than these pigs. These are idiots, real pigs. Kati eno ente ekoze eki, ogittira ki? Ebyovu biibyo, ebyovu ebadde eyiwa, ebyovu obutwanga buginyoola. Ne security guard omulala afudde. Kyo bannange simanyi nokumanya kiri mu nsi Uganda kyewuunyisa naye ate nga kituufu. Nga w'omulaba awo omunnange musajja wattu yagenze kukola, naye yasangiddwa ng'akoze eki? Asangiddwa nga afudde. Tetunnaba kumanya oba kiki ekimusse oba buzibu ki abadde ogamba bo byewuunyisa ebyatuuse mu nsi Uganda. Bo munaye abantu kwegamba amasasi bagalabanga kintu kiri awo. Kugamba bo simanyi na kumanya bannaye gamba ndowooza baalumira mwoyo. Kugamba abantu abatalina kisa oba bajjudde mu nsi Uganda. Simanyi na kumanya kuba ennaku zino bantu bafa ate masasi bannange. Simanyi na kumanya huyo omusajja wattu ne bambi wano ku Ssubya News Extra twengera omusabira munnaye Omukama amusonyiwe byonna ebyamusobako era bambi amuwe n'ekiwummulo eky'emirembe n'ekitangaalo eky'olubeera kimwakire bambi atebenkere yonna gy'akola kijja agenze eyo. Bannaye simanyi na kumanya Mukama Katonda naye abantu kiki? Bannaye abantu lwaki tetukumya mitima mibi? Bannaye lwaki abantu tetubeeramu n'ekisa mu mutima gwaffe? Bannange byonna nga byewuunyisa ate nga bituufu. Kagamba tebikyaliko omusirikale, tebikyaliko muntu, tebikyaliko simanya bodyguard, tebikyaliko simanya security guard, simanyi biki nedda. Bannaye kugamba olaba nga Omukama olukeeseza nga olunaku oluuse bulungi, fukamira weebaza omutonzi. Olaba ate munnaye era nga luzibye bulungi, fukamira weebaza. Kuba bannange eno ensi yo ate naddala Uganda simanyi na kumanya munnaye kirimu simanyi byebyo.